Abalungi abaagalwa mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno Igokola nga ebatuusibwako Mukasa Nabe nga nze ntereddewo okugibatuusaako. Jjukira nti bannaffe aba YPA Agribusiness Forum be batuteeramu ssente okulaba nga tubatuukako buli wamu we muli, okulabika nga tubayigiriza oba nga tubalaga bannammwe abalinawo kye bakoze nammwe musobole okweyigiriza okukola. Abo nno basangibwa wano ku Lubaga Road bw'ova ku nkulungo ya Kabaka oba ku ngalabi ya Kabaka ng'otambula odda mu kibuga wakati, otambulako katono ebizimbe nga 2-3 bw'otuuka wali Access Building opposite oba omaze okutuuka ku YPA. N'olwekyo olwaleero njagadde okusembererako ddala we bali, kubanga bangi muzze nga munkubira ku ssimu nga mumbuuza ti naye ekintu kyabwe bakikola batya, ennunda yaabwe y'embuzi eri etya, oluusi n'ennemererwa okubannyonnyola. Kyenvudde nzira ddala obutereevu ku kitebe ekikulu ate nsinkane n'omukulu ayongere okututtaanyiza nammwe abali eyo mutegeere ennunda y'embuzi ey'omulembe etambula etya. Ssebo nsanyusa okukusanga. Ssebo mwami Mukasa nsanyusa okulaba okuba bali kutukyalirako. Weewaawo. Wano we tuli luli nakyala eri mu busa kakati ate nkyadde wano mu kaweweevu. Nzeko wano mu SC. Ssebo. Tusanyusa okukulaba ate twebaza ne management ya BBS Telefina okubanga etwala ebintu bino. TV nyingi ziteekayo segu na neziteekayo ebitatuyamba. N'ekikola bulungi nti temukubiriza abantu kukola betting. Wabula mukubiriza abantu okukola betting mu bino ebyaddala ebitegeerekeka, si mu biri ebitategeerekeka. Weewaawo naye nga tonnagenda nnyo mu maaso, abaakulabako juuze mu puroguramu eno bayinza okuba tebakyajjukira oba balinza okubaawo n'abapya abatannakulabako, bayanjulireko. Amanya n'eddoboozi ze Obed Ben ssentebe wa Bamufuna Mpola mu Uganda, musajja wa Kabaka atakongola ntula kubanga ndambuzi. So wano we tuli ku maka ga YPA ye head office, era nga wano we tutuula wenkakalabiza emirimu era abajja okutulaba musanga wano, era nga tubakubiriza okubanga omwaka guno tuzukukirawo ng'abateze ogw'ekyayi. Omanyi lwaki bazukukirawo? Ate bw'ogaa nti bazukukirawo kitambulira ddala bulungi kuba Ssaabasajja Kabaka yatugamba nti tetwongera kubongoota. Tetubongoota. Omusajja omu yagamba nti lwaki weebaka mu enneebaka evuganya n'abafu ate n'ojjo ng'okumpitinga n'abali mu nsi ey'abalamu, weebakanga ali mu nsi ey'abaafa kyokka oyagala okugaggawalira mu nsi y'abalamu. Kakati tosobola kubikwasaganya bibiri 24 tetugamba tuteeka okufuna emirundi 24 tufuna emirundi 24. Bwe mbadde nfuna mutwalo mu 223 224 njagala kufuna emirundi 24, kitegeeza ngenda funa emitwalo 24. Bwe mbadde nfuna akakadde ngenda funa obukadde 20 mu meka. Bino si byampuna bisoboka bikwatikako. Abantu bangi babikoze lwakubanga ekizibu ekiri tetutegedde butya bwe tusobola kukikola. Nga Youth Platform Africa oba YPA tutaddewo programs ez'enjawulo nga mwe muline the mighty YPA Agribusiness Forum, era omuntu anaasubwa omusomo ogwo ogwa 26 gwe tugenda okusomera ku muddo nga business. Omuddo nga ye business. Yes, abantu tebakimanyi. Tusimba paskaramu n'akola ng'ebimuli n'omusaawa n'omuteekamu ssente n'osasula n'agenda obyokya. Nange bwe nkolewa. Weebale nnyo ssebo. Kakati ennaku z'omwezi nga 26 January ndukuddiramu nga 26 January ejja kuba Friday, ejja kuba na public holiday, it is Liberation Day. Banaaba baliberatinga gavumenti ng'ejaguza, naffe tugenda kuba tweliberatinga financially. Okuva mu mbeera ey'okubonaabona. School fees kati waliwo already essaawa zino abali okubi. School fees atuuse, tugamba February atuuse. Ajanga nga bw'olaba embuyaga ya COVID kubanga tetukoze nteekateeka. So 26 tugenda kusoma ku muddo nga business. Oyagala kumanya lwaki YPA tuyina embuzi nyingi era tuzimanejinga tutya ng'ate gwe 10 zikulemye. Oyagala kumanya enjuki zisobola zitya okufuuka business enyangu ng'ate tolina kyogiteekamu. Oyagala kumanya embuzi 10 bazirabira batya ku eka emu y'ettaka. Eka emu balabirirako batya nga kwezirya embuzi 10 zibeerako zitya. Oyagala kulaba ku mbuzi ezitowa kilo 8 kilo 10
bagenda kuba nazo otegeere ziryaki bazibeezaho batya ebyo byonna tubikuteekateeka ku mitwalo wagindaba 5 joka ate memba wa YPA gwobanga wakimezeza kwanjala oyingirira ku mitwalo emeka 3 sentebe nze ngambi mitwalo 3 ng'oyingira ku lunaku olwo omuntu anaba ayagala ensigo z'omuddo agenda kufunira ku bbeeyi esaliddwako 10% discount oyagala kusimba eka mmeka olunaku olwo lwe lunaku olutuufu olw'okugulirako omuddo kubanga zigenda kuba zisaliddwako embuzi zisaliddwako omuddo ogusaliddwako ng'ofuna bufunyi discount twagala osimbula omwaka nga new year ye package gye tukuteereddemu so naku z'omwezi nga 26 funa tiketi yo enamba z'essimu z'oyinza okukubako kati n'ofuna tiketi yo bazisoma bwe bati funa akapeeni funa olupapula wandika enamba zino 0703 0 emirundi 4 esembyayo 34 enamba gikuddiramu nyangu nnyo 0703 0 emirundi 4 34 oba kuba ku 0774 313 5 5 0774 313 5 5 so nga gwayagala okwogerako nange kamwa kwogera sentebe waba mufuna mpola oli mufuna mpola oba oli mufuna nnyo oyagala kubanga oyogerako nange kamwa kwogera ogenda kufunira ku 0772 2 3 4 5 8 6 0772 2 3 4 5 8 6 ogenda kuba oyogera naffe oba teekamu ekigambo YPA goats ne bwoba n'akasimu nga katonotono bwe kati ng'osobola okuteekamu wonna wooli YPA onoba tonamalayo ekigambo mbuzi nga YPA eze kubanga ogwo gwe mulaka gwe twasalawo okukola ffe twagala tukyusa obulamu nga tuyitaawo kati njagala kusooka kwebuuza enamba gye wasoose okusoma ayagala okwewandiisa okujja okubeerawo mu mwoleso ogwo gyayitako oba atambula n'ajja wano ku ofiisi asobola okuyita ku nnamba ezo eya 0703 0 emirundi 4 34 n'agula tiketi ye tegerekese si byate ntuuse ku mulyango ziweddewo kubanga tiketi ziggwangawo bulijjo muziraba kifo ne kijjula kakati toyina tiketi onooyingira otya so nga naawe ali enansana osobola okuba ku 0753 240 655 n'ofuna tiketi n'osobola okubanga ojja n'olaba ebika bya business byosobola okukolera mu agriculture omulamu agugamba from agriculture to agribusiness in the digital era okuva mu bulimi obwa bulijjo obw'olukandaalirizo ne tudda mu bulimi obw'ebyensimbi obufuna mu era mu kyasa kino ekyokukozesa omutimbagano ne tekinologiya osobola otya okukozesa omutimbagano ne gukufunira ssente ng'ate oli mulimi si kya bulijjo okubeera ne office ng'eringa eno naye nga tetulina mirimu mirala gye tukola okuggyako ebyobulimi era nze okusooka twali tujja ddala kwambala gambo tusizaye nga mayindi tugenda office ya bya bulimi naye tusimbye amataayi kubanga tuli mu mulembe ogutegeera ekyo abantu balowooza ku byobulimi biri ebyolukandaalirizo ebyokwetegereza amanye nasuddeyo ebijanjaalo b'enkuba eneetonnya oyo ennima eyo tulina kubeera bakyafu tulina kubeera nga tetulina ngoye mpya tulina kubeera nga twambadde bigambutusa ebikadde tulina kubeera baavu yes mu nnima eyo tosobola gaggawala kyova olaba tuli abantu 72 ku buli 100 buli muntu golaba mu Uganda 72% ebitundu 72 balimi naye ebitundu 24 bebagagga bokka bebalina ka surplus tebatunda altogether kati abalala abagenda mu 50 bagula yakuli actually neyo kulya temala bwali olumonde ekyemisana nga akubawo endobo ng'alinda ekiwogo ekiro nanywera kama nga agenda kuduuka okugulayo omuceere webale ne tuguyingiza kuba na Uganda abali wano tuyina ettaka eddene abalala ne omuntu ayina ettaka mayiro ne mayiro tasobola zikozesa bwomu wabula anoonya baalipangisa takola ki tabalaba ate ne sente ezirikulaakulanya tazirina kyovolaba oluguudo lw'okwata kuliko ekisaka waliwo osanga nga kisaka kyererezi kiryawo tewali kyebakolerako tolabako nte tolabako mbuzi kwegamba biryawo byasobaasoba naye nga wano osobola okulunda embuzi obuso obugivaamu n'obuwa ebyennyanja
tegerekese ebyennyanja nga biri obusa bw'embuzi ebirira ddala obusa bw'embuzi nnyo ate bukola bulungi kakati obusa obusigaddewo n'obutwala mu muddo gwo ne mu mmwanyi ne mu bitooke tegerekese kakati bw'ojjayo emmere n'ogiwa abakozi abalunda embuzi ate bw'ojjayo omuddo n'oguliisa embuzi n'ekwongera obusa kakati omuddo ogusigaddewo n'ogutunda ate n'embuzi nayo n'ekuwa amagoba nayo n'ogikola otya n'ogitunda omuddo omulala n'oguwa ente n'ekuwa amata n'otundako naawe n'onywako kwegamba it is an ecosystem omuddo guno ng'ogenda ku muddo omuntu yandyagadde omusomo guno gugenda kubeera ludda bwa omusomo gugenda kubeera wali ku the plaza ku Jinja Road mu kibuga wakati abamanyi Ministry of Education abamanyi Parliament weeri abamanyi Railway weeri abamanyi Amnesia we yali abamanyi KCB Bank oba amafuta ge bayita petro awo wonna buli kumpi n'ekifo mwe tugenda okubeera ekifo bakiyita The Plaza era ekizimbe kiriko akagambo kamu The Plaza naye bw'obeera waggulu tolabawo nti waliwo ekifo ekituulwamu so nga bw'oyingira mu mulyango era bw'obuuza nti The Plaza eriwa bw'oyingiramu n'oyingira munda waliyo ekifo munnaye kiri corporate bulungi kirimu entebe zino ezigonda nga zino zolaba mu office ya YPA ba corporate mwe batuula twagala leero buli mugagga atuule awulire nga mu butuufu aze kusoma bya bulimi na bulunzi omulimu ogusinga obukadde era omulimu ogusinga ssente twagala tutapinge mu society environment erivagi YPA fe twasalawo kuyitira mu mbuzi kati tugende tugattako ebirala tugaseeko omuddo kubanga embuzi yeetaaga omuddo tugaseeko ente kubanga ente zigenda kumpa amata tutegerekese tugaseeko omubisi gw'enjuki tutegerekese ku kyalo banagenda okutegeera nti omusajja atunozeeko ssente nga gwe omuddo buli kaseera otema balaba ssere omusajja yasimba ssere tetumutegeera awo wenyenyini ku ssere tusooke tunywemu kacaayi YPA atwadde kacaayi banaye mbakulisizaayo nnyo mu kuwummulamu okwo ate nga mbeebaza okuba nga mukyagoberera puroguramu eno igokkola olwaleero nga tukomyewo eri abakulu abaakuguka mu by'embuzi nga bongera okutukugula n'okutubangula naye nga batugambye nti bateeseteese omusomo buli muntu ogende oggwennyalwe obere nga obitegeera bulungi naye anaagala okubeera mu musomo ennamba ezo eziyitaawo z'olaba z'oba okubako ate basobole okukuluŋŋamya n'okulaba ddi na biseera ki by'olina okubeera mu musomo ogwo we tuwummulidde ng'omukulu atugamba luli tubadde nga tugamba nti gundi yakungula ssere kitegeeza biba byakusala ono akugamba kati ssere naye essaawa eno osobola okumufunamu ssente twagala kumanya omufunamu otya awo tuba tweyongerera essebo akantu akamu akasinga okunyumira bwe kubanga abantu batugaggawalako bakozesa obutamanya bwaffe ne bagaggawala companies nyingi ngobugagga bwazo bwesigamye ku butamanya bw'abantu kati ng'obutamanya efuuse business kankuwa ekyokulabirako obutamanya bufuuka butya business bubuno ngenda kulima ssere wange gwe togenda kutegeera nti nnimye pasture nti nnimye omuddo oguli nutritious ogulimu ebirungo ebikuza oba ebigeza oba obireetera ente okuba n'amata oba embuzi tegerekezi ngenda kulima kalukina kange kano omuddo ogulaba engeri gye gufaanagana gulinga bino ebintu ebirimu amaggwa ebibeera ku nnyanja tegerekese bw'ogulabira olabira ddala omusajja ali mu katemba oba ebintu byekuzizza byokka so nga bwe ngutema n'entema ne ka chloris guno muddo gwennyini olinga eyagulabako togulabangako ogufaanana bwe guti gufaanaganira ddala ne guli ogwagala ofaanana obulo waliwo ekyo ekidde ekifaanana n'obulo kati guno nagwo guwanvuwa ne gukola bwe guti buno kakati bwe mmala okugulunda tuguyita kugulunda kubanga tukukola mu ngeri egendo tuwa ssente bw'olima kirabikanga ekintu ekizito naye ffe tulunda mulunde kubanga sigukoola sigufuuyira siina kyengukolako wabula ngenda kugunoga buki ente bw'ogitwala ku ttale si gw'ogiriisa emmere gobeera ogibugiriza nti ereme kola ki kati bwe mmala okukwata gino emiddo nengatamu ne guli African foxtail nengatamu chloris ne lukina nentekamu ne kalufalufa kati nengatamu ka maize brand oba ka soya brand oba ka mukuna brand nekolamu pellets kati nenzipakinga bulungi mu kikutiya nenziteeka wali mu container village
pireti buli kiro nenjitunda 10 satu ngeri wakuula bukuuzi nakuula omuddo ogumera buli mwezi tegerekese nengatta emiddo gya mirundi ena nengattamu kamezi brand akagenda oguyamba okwata kagufuule nekkala gubeere mweru tegerekese oba gwa brown enteeka wali nenguza abalina obumyu ab'enkoko ab'ebisolo ebirala ente embuzi ne bagenda ne balunda twaguze pellets za pay zino pellets ziri nutritious bakuzinera maze mukuulira omuddo tamanyi gye ziva pellets aloza ziva South Africa naye nga tuzikolera wano wa era bw'ogenda mu container village ogenda kusangayo pellets naye nga YP etusobola okuguza omuddo bwetumala okuguza omuddo ne tuguza pellet maker pellet maker negenda no harvesting omuddo gwo ne weekolera pellets n'ozitunda ku katale gwe ne bugamba mpamu 12 oli atunda naye afuneko oluki ate ne bwoga nti nziwa bisolo byange weebale nnyo okitegedde wano tutunda omuddo guno by the way nawe alina omuddo olina mukuna olina labulabu olina central sema olina african foxtail alfalfa ng'omuddo ogwo osobola ogukungula n'ogutuwa kyetutagula kye kisagazi lwaki ebisagazi tembigula kubanga buli wamu ebiri mugula guno omuddo oguli nutritious mwami Mukasa kitundu kimwobeera nga tolabangako bantu banoonya biwata mu Buganda wano nga tolabangako babinoonya nga kitundu ekyo tolabangamu banoonya biwata biri awo biri ku kkubo nze wange babiyombera bagula bigula ebiwata birimu obuveera birimu emisumaali birimu kapankunaali nfuufu naye babisasula ki sente kitegeeza abantu bangi abalemeddwa n'okulunda nina mukwano gwange wali nansana yatunda enteze kubanga yabula ekyokuzirisa nasalawo nti kanzeesonyiwe kubanga ebiwata bya bbeeyi naye ate tebirina nutritional value kati bw'oteekawo omuddo n'amanya nti guno gwa business kyova olaba ffe tukugamba gulima omuddo bw'omala okulima omuddo ogutuwe tukuwe ssente osobola otuguza ensigo oba osobola otuguza omuddo gwennyini pasture ekinywa tutugula mutwalo gwa Uganda eka emu evaamu ebinywa 10 bimeka ne bwevaamu ebinywa 200 ezo ze miliyoni meka buli mwezi ng'okungula miliyoni 2 kati wano omuntu oyo Kampala aba akugamba ki okubya ebikalu wennawe naye nga ate bw'oyogedde bw'otyo nenzijukira waliwo ko omukyalira namusanga nkokonjerwe walingawo ekika kya doodo ng'awanvuwayo bw'ati naye ng'agamba tomunoga bw'akula bw'ati nga aleeta ki ensigo nga bazikuba zibanga obulo kati ye nga yakwatanga ensigo ezo ng'azigabira abantu ku bwereere nga bagagenda kugira bukizibu ki ng'omansira bw'oti nga zimera bw'okungula ng'okuba ng'oleeta nga nkuwa ssente ng'akugulako ffe tugenda kukuwa ensigo bw'ozimala okuziharvestinga zikomyewo tuzikole tutya tuziguleko gwe tofunayo nakunoonya katale wadde ne bw'oba toguziza YPA teri kyakulya ekiyitibwa omuddo ekigenda okudibirira kubanga nkugambye nkuwadde example ya biwata bw'aba omuntu anoonya biwata kati ate omuddo oli n'amanya nti embuzi za kubanga gw'ogenda kubeerawo n'embuzi ezi ng'oziwa omuddo ng'eza YPA ziri wansi awo ng'oziwa omuddo bazisange nga zinyirira bagenda kubuuza embuzi oziriisa ki ng'obagirayo enkeera ajja na ssente nange mpa omuddo mbange mpa omuki it is the principle of assimilation twetaaga okuyiga amagezi kyekimu ku bintu ebituleetedde okubula obwavu n'amagezi g'oyize notagakozesa nago tegaba naki gafuuka busiru buli muntu alina amagezi naye olw'okuba nti amagezi genina sigakozesezza ate nzijukiza mu biseera byendoza gwe baayita bannakuzaala naye waliwo ebiseera mu myaka gy'ekinaana awo nga giggwako pulezidenti yagamba nga tekitawanya Africa obwava endwadde n'obutamanya naye bwe yamalizana naga nti naye byonna ate ekibireeta butamanya bwe bwetolererako ebirala byonna kyova olaba ennaku z'omwezi nga 26 tugamba gwe wenna olunaku olwo lumyuse 26 Januari wabula wiiki nga 2 naku tezikyawera 20 ziringa 10 naye lijja kuba lwa Friday ejja kuba liberation saawa emu emiryango gyaguddwawo dda tukoma saawa 10 tugenda kuba tukulambika abantu ab'amagezi Dr. Kafumisi Dr. Hamis Semanda Obedi Beni tugenda kubaayo ne Dan K tugenda kubaayo n'abantu ab'enjawulo
ababa mu ministries ez'enjawulo ababa mu bodies ez'enjawulo jangu nawe weeti ku kataala atunda ayolesa nensi bambi edibya mutere kakati lwaki obeereyo Sseruganda oba Naluganda nga oli mu kugamba nti ofiirwa ssente mu bintu ebitategeerekeka kozesa ennamba z'essimu ezo oba noonya YPA tiketi ya emitwalo 5 gino gigenda kuba kitwale olinga atataddeemu kubanga ojja kugula omuddo ogusaliddwako ebbeeyi ojja kugula embuzi ezisaliddwako ebbeeyi ku lunaku lwe lumu naawe atalina mulimu emitwalo 5 egyo gisobola okufuuka omulimu olw'ensonga mu bifo ebyo byennyini tugenda kubanga tulinamu bapartners baffe bennyini abaagala abakozi ekigenda okutwawukanya mu bantu abalala kwe kwelevating entegeera yaffe tugitegeera tutya nga tulinyisa naye gwe buli lwowulira ng'oli agamba saagala kumanya omanya obutamanya buba bwamuwasa bwamukuba empeta wabula ate abantu bakikozesa nze bye saagala kumanya weebale olwomanya nti oyo bw'oba osobola duka duka misinde togeza n'obeera omuntu atagala kumanya kubanga asobola okwokya ng'alowooza kunaaza okitegedde so weetaaga okusemberera abantu ab'amagezi ekyuma kiwagala ki kyuma ate amagezi muliro bwe gakugwako ogakima wa munno kakati wa munno akuyise ate okimanya agalina kubanga embuzi emitwalo 5 tegifugika bwegendo gigezeeko n'emu ekigiyisa embuzi ebula lwakuba kati bwe yabula edda ku YPA so YPA twaziraba ng'embuzi zibula ne tuzitayiza kyova olaba tuliwe tuli olw'okubanga twanoonya ebyabula baali tebabitegeera omusajja omu yagamba nti buli kisiimuula kiba n'omugaso naye tekiba na mugaso paka ng'oli akyafuwazze nga ddwe tegerekese kakati obulimi n'obulunzi twabufuula ekisiimuula naye paka lwe munaatandika okwerya enkuta ensinga bw'ogigula wano n'ogitwala n'efa tugizaawo awo wennyini obudde bulabikanga obugenderere naye ddamu otulagirire ekifo tugenda okusinkana nga 26 tugenda kusinkana mu kibuga wakati ku Jinja Road tuba tetunatuuka ku kkubo eryambuka ku Parliament tegerekese amanyi Ministry of Education weeri bw'obeera ku ministry oba olaba the plaza bw'obeera ku mafuta ge bayita petrol obeera olaba the plaza bw'obeera ku KCB Bank Jinja Road kuba eriweemu era still obeera olaba the plaza bw'obeera wali wansi ku railway line awali we bagabira driving license we bakolera testing awo awali yo njagala kutegeeza bw'oba ogenda ku kisaawe tekitegeeza nti ogenze kufuna naye odduka emisinde obeera abamu bafa n'okufa nga bagenda kati gwe lwaki tofa ng'onoonya magezi ensonga yokka esobola otutwala bwakabaka obw'okugaggawa abatuwuliriza era abatulaba sisobola kwongerako ku bigambo by'omukulu ebyo byatuwadde gwe kiri gy'oli okwekubiriza ate ogenda obeereyo oyongere okuyiga okwongerako ebibyo by'olina bw'oba nga badde tolinaawo ddala bikwatagana bulimi ojja kutandikira awo Mukasa nabe nze mbaddewo kubatuusaako pulogulaamu eno munnange Alex Basingo ali ku ludda olwa kamera ne tugamba nti Ssaabasajja Kabaka awangaale.